ngoine msemyo chimanyo ntambuzizza kubeera kyamazima sirina muka transport nakigambe sale tuziridde ekikomando wali leero ali naawe olya nnyo Rolex yabbiri bita nansi gwolaba hani ebintu byalumu binsobera ate bitya naitofaayo nze nasalawo nkugumire nga bwoli nkwagala nnyo mwana gwe ate wagambye agenda bashapinga ekyebulekena ngenda kitwala bashepe ninze mbulungi nembubi mu bwavu nembugagga naye gwekimanyi ennaku zino tewakyali nnyo bantu baagala abantu nga ate abantu bagenda nga bagamba uyo muwala ayogala kyekyo ekivubuka kibikimba oba kyamuloga naye nze njagala tambula ndabe gwe nalonda kyuka mweno bambi ndabe musaayi gwage ne mama wo kati akimanyi nti nkwagala nkuramye mami ne mwanayo mbakyanze kugwe kwesiba neba olowooza twakalaba emmotoka alo muko kyekiriwo ani mukoowo ani mukoowo mugamba mutya ye tuli ogamba oti gwe kasisitako ono mukazi wange saagala bintu byakisi bannanga abantu nga beesiba ku bantu taata saasira siri mukazi w'ono musajja infact simumanyi lwaki onneetunzeeko okuva otusanga nga tuli babiri omusajja yanneetunzeeko kuva eri omusajja nanneesi lwekiki banaye kiki sebo buzibu ki sakolindeko mubadde simumanyi tukkirira eri wakani obadde naawe mukozi wange tata enyambuka omusajja gyasanze nanneetunga kusibitege lwaki onneesi balekerawo okwetu tugende taata hani ani mukazi wani mukama wange kintu babanga okooye nnyo tubadde tukkirira genda kisiraani tugende ddagi mukubiremu